Era kaireta wano Blaze. Tugende. Kale, Wonders just tuba tuguse. Ne aba abakukunavu side y'ebyobufuzi n'ebyo ebigendera ddala mu maaso mu ggwanga. Kuggwa agoberera Uganda eno ebiri mu nsi kyenkakasa bulungi nti obimanyira nga bwe tugenda okusimba essira. Ndina omukukunavu mu byobufuzi, mukulu Sseŋŋonzi Shafik, erinnya lye ery'ekika. Musajja wa Nnyonyi. Sseŋŋonzi Shafik. Kojja wange mulamba, mama wange yenna Nnyonyi. Bwe ndi naye olwaleero kuba tooki mu ebyo ebigendedde ddala mu maaso mu ggwanga, ensonga za Nalukoola. Bakutte omuyambi we, wayiseewo essaawa nga 4 ateereddwa. Wonders ayeka yagumanyi. Gwe mbuulira nti musajja oyo nga Ssegirinya tannamufuna bwana abadde akola bwe guti. Nga gwe musasi wa Serebezi osobola okujja mu buleese agivujjirire ye nga ye. Yali avuga booda. Akati osobola mugeraganya na muntu looya. Ayinza okuba nga alina booda ezisukka mu nga zireeta mutwalo mutwalo. Inkamu yazo weeveewa. Tegedde. Era sobola kibuusa amaaso nga waliwo omuki omuvujjirizi we. Kati oyo gwe tulina okuteekako focus nti omuvujjirizi ono yaani ye yekka ayinza okuba n'obuyinza osobola okukwata Nalukoola. Naye nga yaani. Anti mu Uganda balina ssente bali mu gavumenti okusinga. Era be balina obuyinza obukwata. Kiri kye naggambye tuddeyo ku kiri. Mu Uganda omuntu bw'akuwamba n'otuuka mu mmotoka mwe bakutadde n'otuna nga temuli mmundu temuliimu kiso weerwanako paka kukola ki. Naye biyinza okuleetera okugonda ne bw'oba olina ekiwago nga kifaanana kitya otuusiddwa mu mmotoka mulimu emmundu 5. Naye kasita otunula mu mmotoka gye bakutuuzizzaamu erimu emmundu erimu ebyambalo. Olina kukakkana. Mu Uganda tetutunda byambalo. Wano mu Uganda tetutunda mmundu. Kitegeeza bwe kasola ebintu ebyo nga biri mu kifo kye bakutuuzizzaamu bw'ofuna kifaananyi gavumenti yennyini. Jako era omuzogo bagufunye kubanga bakola kinene nnyo okuteekawo okutya mu bantu. Kati omunafu alangirira leero ekawungeezi banayenzidde mu leesi bebabeera banoonya sanitayiza babanoonya ipensi ebinafu. Kale mufuzi Nalukoola babadde bamutiisaamu. Sigino bagikoze emirundi mingi bagikozesemba basookedde kumanya ebyokulabirako weebiri ate nno bonna baali ba pata emu. Olukyali ku Nalukoola owa Nuupu eri yali pata emu. Kale mu bufuzi mu kutiisatiisa baba nga batiisatiisa Nalukoola baagala ani? Nakugambye tusooke tutegeere afandinga kubamu ku bano tutegeere gwe baagala. Simoni ani afandinga? Afandinga yenna ajja kweyolekera mu maanyi g'abantu bano be tulaba nti banafu mu by'ensimbi. Nakunokoleddeyo abamu. Oba lunaku lwagwo nalabyeko Lusu oyo ng'abala emitwalo 4 y'abalonzi bamuwadde okusasula okwewandiisa. Kitegeeza financially tali ki? Naye abantu ayinza okuba nga ali stable naye ng'abantu bamwagala ne bamusondera. Yabazeena kitundu nabadde njiraba. Katambi gye kali kanooni. Ze bawandiika okwesimba kwa parliament. Kati kitegeeza bw'abanga yabadde talina na ssente zimuwandiisa ani yamuwadde? Waliyo atali mu kamera yamukoze eki? Alina okuba nga ye cause. Anti mu kyemmanyi kiri bwe kiti. Bantu bangi abaagala luswa. Ogutali musango. Onfuna. Naye nga tebayinza kuvaayo mu kamera. Kati ffe tunoonyeeko omu ku abo abangi. Gwomanyi kyo bambaagala luswa mbafaani be nnyo omukulembeze wa ggwanga. Yoweri Kaguta Museveni. Ate kitali musango naye waddembe okwagala omuntu yenna gwakola ki? Bayogedde ku drone. Waddembe okwagala omuntu yenna gwayagala kuba naye muntu. Munnayuganda nga ate n'aleko wa NRM. Si gwe guba gusoose. Baategeka okuziika kwa Ssegirinya.
nga si baludda luvuganya nga bannannyini mulambo weebali. Neera maama yali ayagala waliri abategesi yetayagala NUP. Anti maama yazaala omwana n'amuta yamuzaalira mu kiseera gye baali bamutadde yalina amaka mwe baamuzaalira NUP yategeka omukolo. NUP lwaki ayagala nnyo emirambo? Wansoose kubuuza lwaki aba NUP bafa nnyo bonna bakuŋŋamba nti lwaki ayagala nnyo emirambo kuba tewangako mulambo kaadi ewa muntu mulamu kaadi bandibuuze kozi y'abanuupu okufa eri ki? NRM bafa. Anti zojogera kuziza nuupu nnyonnyola kya nuupu nnatuuka ku NRM naavu lwaki aba NUP bafa nnyo? Kati awo otuuse ku nsonga nti ekisooka aba NUP bafa ki? Abamu basibwa mu 5 abalina obusobozi obusiba ki gavumenti. Nti ffe mu busiraamu, ndi musajja musiraamu, ffe mu busiraamu tukkiriza nti okufa tteeka era abantu okwo teeka oba ojja kukola ki? Obujja kufa. Kati osobola okuyambibwako Allah asobola okuyambibwako mu kufaako. Wabeera wamuyambako n'ayanguyiriza omulwisizaawo nnyo. Nyinza okuba nyina obulwadde bwange obunnuma nga bwonkuba oluyi obuttula nga bwe mba sikubidde nsobola okuwangaalayo ennaku emmeka nga bwonkuba oluyi nfako olwo. Kati mmwe mulekerera kozi y'abantu abali mu nuupu okufa ne mutunuulira lwaki bali baagala nnyo abafudde. Gwani yagamba nti baagala abafudde nga tebali mulambo gwe bawadde kaadi. Kyova olaba kumanya nga tebaagala mirambo baaguggyako kaadi ne bagiwa omulamu. Kati ekintu ky'okubanga omuntu afandingiddwa tekitandika kati. Oyogera funding ki ky'otegeeza? Financially, mentally, okuteekawo kati ng'embeera ey'okuwamba n'okeera ku makya n'owamba opponent w'oli. Wano tulabyeko bangi ababadde mu bujogoli sijja kiyita kuwamba kyokka kuba waliwo n'ababadde mu bujogoli oli n'akeera ku makya ne yeewamba. Waliwo kansala mu Kyengera muno yali yeewambyeko nga tugenda mu kalulu n'alabika ng'akubiddwa nnyo ng'alaga bamusuddeyo mu Masaka kumba alimu. Bamwategeera mutya nti oyo alimu? Anti oluvannyuma ennyo obwavu bwe bwamuyitamu yayogera amazima. Lwone naye noonyayo kaki sente. Ekitegeeze ng'ombe egamba nti sente za muzeeyi zoogeza amazima kituufu. Anti eyo sente ogirya kiro eringa mukazi. Omukazi ne bw'omala ebbanga ng'owooza tebanneebakako. Nti bulijjo badde ne bw'oneekweka n'otajja mu bantu ojja mmuzaala mulabe nti oyo mwana wo ate omwana tebamugula. Tujja kumanya nti ekyava mu kwebaka n'omusajja wafuna kiriwa. Sente za muzeeyi teeka zimala ne zittuka zoogera. Ese ngamba bali lwaki bawambye muyambi wa Nalukola ne batawamba Nalukola yennyini? Kati Uganda ku kintu ky'obwambega intelligence byemu ku bintu byesinga okusaasaanyizaamu ssente. Ate sisobola kibuusa maaso nga yakakola operations ku kibiina kyaki NUP. Bw'omanyi kyoba information ezimu ku ze bajje ku bintu bibajje mu office mwabaddemu entambuza ya nominations papers. President yagambayo information yabalema. Tebasobola okugijja mu computer. Kisoboka but wayinza okubaawo ekiwandiiko nga kyali kiwandiike ne bamanya nti movements za kino najja kutambula naye ng'alina ebituufu yaliwa yoli. Kati sobola kukibuusa maaso era kisoboka. Obufunze Erias abadde nga yakitegeddeko nti ye bw'atambula nabyo bayinza okukwata ye kwe okubiwa omulala. Secretary General akugambye mu bigambo bye nti ono afunye bw'abasimatula kuba ne badde bamukutte Nalukola. Najja ku headquarters ne baddamu tokole ki.
bali bulldozer bafunye link nti nno wayinza okubanga addamu ne balaba nga ne bakwata ndi bakyalina muki mugaso okutuusa ebintu nebino ebintu nga bikyagenda mu ggwanga Uganda ebyobufuzi bya Uganda obirabawa kibuuzo ekyo etagayo kye bayita oba musisi agwe nga abantu abo balina olukiiko mwe bali okuva ku bachairman ku byalo paka tuli mu kwogera ku firimu ya Designated Survivor anti Uganda eno okutereera yeetaaga kinene taagala okirabire wano mu buntu butonotono buno yeetaaga ekintu nga kizitowera ddala kubanga ne bwogera n'ogiwamba tudde tetereera kwenda katono ebigambo ebyo ebyogerebwa bya muntu ssekinnoomu tebiva mu nze bya muntu ssekinnoomu antunule mu kamera abaneetegeze bulungi byange Ssengonzi Shafiiki tugende mu maaso Uganda okutereera kintu kinene nnyo ddala nti tuli mu mbeera nga ne bw'ogiwamba leero gavumenti ne bagikuwa tetereera ng'erina kukola nga ki ekirina okukolebwa kubanga justice kuteeka kufunamu akalembeekereza abantu abeetaaga okukwatibwa era nnyo baleka bakola obukadde nga ku miliyoni 46 ze tulina kitone nnyo ng'abantu obukadde obwo menyeraako kubamu bangi abasinga bali mu gavumenti kuba bw'ataba mu gavumenti alinayo omuntu gwakolanagana naye muki gavumenti mu Uganda sobola kuwulutanya kintu kya muntu nga tuli mu gavumenti oba nga tulina muyambi muki gavumenti byebisinza okuzingamya Uganda politically mu mateeka obola buli akyasobola okugamba nti nze okuloopa mu kkooti oba ku poliisi kankubire gundi eki essimu yembeera mutukola ki gamba n'ogwo obola waliwo enjogera egamba n'ogwo nze nyina abantu bemmanyi ngenda kwogera ku basajja abo ab'amata bavuga amata tebalina tteeka libatamenya eririiyo n'abavuga ente Uganda abantu abalunda ente 100 bali bameka mu Uganda era bali mu tribe ki nga just oli owning ente 100 titegeera baani ababawulukusa n'amaanyi agakola ebintu fujjo ku kkubo nze kino kyenkunyumiza siri mu kunyumya kiboozi nze emirimu gyenkola girimu olwa transport waliwo ddereeva omu nategeerako lya Juma kyemmanyi nti simanyi faamu kimu azijja naye manyi kimu azijja ku luguudo okuli faamu ya pulezidenti ekyankwanzi ino kesi eri ku President alina faamu ekyankwanzi manyi ekisozi kale obutamanyi tebukuggisaako omusango poliisi ye Bukwiri Kiboga wansi Kiboga road Hoima road Bukwiri mu Kyankwanzi district gayo oyo fayiro gye namulopa sigijuka bulungi fayiro namba 2 years back kyamukisa omulungi nalimu mu mmotoka wali ku kkubo nakubira ddereeva wange ng'ondo ammotoka mwembi ekkubo funda lirimu ebinnya naye nga ayagala ona ave kuba agweyo muwala yakola eki ayitewo agende kuba ati ssente kati omwana n'anoonya awagazi wamu amuviire ayitewo in fact nze namugamba ono bw'aba ali ku bwangu gazi wamu omukole ki omuleka ayitewo njagala nkulage obumenyi bw'amateeka wagye buva ku misingi gino okuva wansi paka okubanga Uganda okutereera kyetaaga kingi bwe yafunawo n'agaziwa gayo lwamuyita kati n'amukiika emmotoka maaso osoye ente gayo yali agivuga bali muyita Juma n'avaamu nga mukamyo n'omuggo kati olw'okuba emmotoka yange bwe ogirookinga okugiggula si kyangu yali Isuzu naggula oluggi ne lumulemerera naye ndabiramu yali wansi
nasooka amusikayo omutwe nga bw'ono osikayo omutwe mu ndabirwamu banamuwandulira amalusu n'amuwagula. Kati abaali ku motoka ku ye nti baavaayo nga bazze kwegayirira ddereeva bambi musonyiwe omwana musonyiwe. Kati nze kye nakola oba motoka nalimu gezaako okulaba nga ziteekawo keesi nze esimu yange nenkuma tutuuka wali ku kolansi motoka yasimbula n'egenda eri tuka kolansi ngenda ku poliisi baba omusango sirikale yambuuza efaanana etya emmotoka yaddamu ebigambo bino wammanga kandabeko ku namba puleti gy'okubye ekifaananyi yaŋŋamba ono Juma n'aseka Ossi station naŋŋamba ono Juma kamukubire n'amukubira njogera ku Ossi akubira dereeva wa foso yaki yente akubye omwana empi n'amugamba ku ssimu nja kudda bwe naaba mpiseeko eyo tubitunulemu. Juma yayogera ku ssimu nayagala nnyo okwata omusajja oyo ekyadda asaagala nimbe yannema okukwata yannema okukwata nagezaako ntekemu ku senatisi mu following banoonye emmotoka mu kamera bwe bagira ne bagamba bagirabye Kaiso bagirabye Wanseko kakati eri Kaleerwe ate bwerezaayo ezeeya tayimu ate mungu bagendola nasengaane Ossi we yalabira emmotoka n'amanya n'eddereeva nga n'ennamba agirina nzimba omuki oba omala budde bwo tukiruma mu nzimba omusiru. Kati ebintu ebyetaaga okutereeza mu Uganda ku kyewambuuziza nti biki ebyetaaga okutereeza abo bonna oba olina okubakurashinga Ossi oyo ojja kwekanga nga bamuwa 5,000 okusobola okukola okukavalinga emivu y'egyo. Era mu abantu abasigala ekampani mutuula obutuuzi temumanyi kye bayita kumenya mateeka kyekitegeeza mu Uganda. Abantu bali mu byalo ebyo bamenya amateeka nga ne ku kyalo bawaana muwaane nti ani abadde amukuba nti kuli oyo w'amaanyi omulala ali wano mu kalungu awo omusajja avuga akamotoka kali UEK kalibu namba polisi ijjuka munye namba eziddako bali kye namanya akolagana ndowooza oba yali mujaasi kyonna kyekiri retired bali ali retired era kuba ddereeva wange nenkubira Ossi enamba nali njiyina nemukubirako naŋŋamba kankusomere ennamba ye mwogeremu ekifo kya Ossi okumuyita era ku ssimu nemubuuza nze obusi buvunaanyizibwa bwange kunoonya muzzi wa musango oba mumenyi w'amateeka anzije mugambe mbusebo lwaki onkozeeko omusango bwoti tuyite bw'oba tusobodde mukwate muyite na diplomat way tutuule wansi tunyonnyolegane naye gwe ssebo oyimiridde mu ofiisi yo mbukompeereza ennamba y'omuntu gwenziza okulopeewo mwogere kuki nze siri musirikale byonna biri muno mu Uganda. Kati gw'ogamba ekyokutereeza mu Uganda kinene kitegeeza kinene mwamaliriza awo kati oli agambye oli akuweereza ennamba ntono yogera naye omuzaako ki bannayuganda bafiire eyo mu buliri ng'afudde stress lwa bintu ng'ebyo omuntu ajja kukeera ku makya yeetu gegoloze nti ekimwetuzizza bamubange naye nga jasi ekimwetuzizza teyafuna bwenkanya nga depression yemuyiseemu mwena abasala ebigambo mugamba omusajja ono abadde abanjibwa omusajja oyo bamubbyeko omukazi naye nga tumanyi waliwo abamukolako effujjo. Omusajja omwe yabuuliza nti nembuuza ani akulembera eggwanga lino. Buli omu akulembera mu Uganda kati wakyaliwo akulembera ate oli bw'aba asobola okugamba nti kankuwa ennamba y'omukubiri
gwoyogere naye kitegeeza ne gwe ngenda okubira akulembera akatundu n'omulala bwe naafuna ewalala naye nazza omusango nga nawe waliwo akulemberawo kulagawa wavaawo tetutambulanga twalookinga mu kifo eki eva tutambulira tulinga abali mu giraasi oba mu ccupa atogguka twetoloolera omwo tibwobuuza ani afuga Uganda ng'omuntu omugambye akwata essimu ye n'akuba essimu n'akugamba nti gundi yakozeeko omusango nti oyo gundi bamuyita gundi yali w'amagye nti naye bw'oba oyagala kwogera naye kankusomera ennamba y'omukubireko kitegeeza ali above police oba okubye essimu on record bwentulina minisita yabuuza omulamuzi awaani wapapa wa Museveni pozo ndope wa Katonda minisita mulamba kati kitegeeza toyinayo gy'oyinza mukola ki naye mu katundu wako yakafuga kaki yakagabana omuntu otukugamba mpozi ondope ewaani wa Katonda nzijukiza omusirikale yankwatako mu lockdown nga ntambula yaŋŋamba atokuba ssimu wabula bwompa Katonda oba Yesu ku ssimu oba nompe yakola etteeka nti abantu tebatambula pulezidenti w'eggwanga lino abo bonja bawuliriza ku ssimu kakati ogenda kumpa afande gundi kakati kitegeeza buli mu Uganda naawe wano wootudde bw'oba oboggolerewo ofuga awo bw'onoofuna akunyangalaza nakukwata ng'omanya osigga obadde ofugawo ekyo mu matwale ga mulala kyova olaba mu Uganda nze nakula ndowooza ow'amagye kakimibwa wa poliisi si buli omuntu Uganda osanga ow'amagye ng'ali mu kkooti ya bulijjo n'osanga owamuntu wa bulijjo ng'ali mu kkooti yaki vice versa tegeera n'osanga omuntu atalina rank ze nalabako kitatta ng'abuuza Meeja General Tumukunde gw'oba General wabujjawa amugamba takolanga ku muceka yamaliriza aliwo ati ekyo kyenkugambye nti mwaka akaseera yalina waafuga 2010 waba awamu bwe baamuwamba n'agenda mu retirement baligimuye neggwako kati byafuuka biki birala Uganda yensi mw'osanga nga bakutte Geno oli n'amugamba nti ekikwasizza tukusanze n'emmundu n'ebyambalo naye nga Geno nga Geno nti wangi nti emusango gw'ovunaanibwa oyina ki kati Geno yagala abeerina ki namuguwa oba nakoni ya ice cream anti bwabeera retired ayinza okuba takkirizibwa bbeera nabi bwaba retired ayinza obutakkirizibwa bbeera nabi ayinza butakkirizibwa kubeera nabyo nga retired takkirizibwa bbeera nabi ayinza obutakkirizibwa bbeera nabi eggwanga bwe litabuka baani abasoboka ku board ku table okutereeza eggwanga aganyuka kati aba yannyuka aba mu reserve force babeere na China to speaks tuddeyo ku nsonga ya funding ensonga ya funding ekosezaawa akalu ka Kawempe North anti kati awayisinga okukoseza wali mu bitundu nga 2 oba 3 ekisooka Uganda obwavu bulumye nnyo abantu njagala ompulirize bulungi obwavu bulumye nnyo abantu ate Kawempe erimu ku bitundu ebisinza olumu obuki nti Uganda tutuuse ku level nga akalulu ina gula kaki agule osobola okukagula nga tutegedde nti wakaguze eki ng'oyita mbino wammanga ng'oyina mukateekamu mu kufaaniga mu kalulu nti ojja kufuna emmotoka amafuta weetaaga abaana bano b'otambula nabo abayambi bwe bana okulya kunywa ne facilitation byonna ebyo olwo oli mu kukateekamu
kati eri ebitundu byajjo tuuka mu ng'obwabwe bwamulumanga ganza mpa omutwalo gwe mpaka ki Zange ni sako y'abakyala ng'etudde ebibi. oli agambe ffe twakoze abantu baffe nyina abantu 100 twagalayo akakadde okitegeera kati ekibuuzo byayo ku kiri nti ku bantu abali mu leesi y'akalulu kano ng'akalulu kali mu mbeera ey'okugula buki nga mu bali mu kalulu kano tumanyi bulungi waliwo abali mu mbeera nga nabo beetaaga kuwa era abamu twabalabyeko nga baweebwa ati twabalabye nga baweebwa Musiraamu.
yagamba maama wenze gwe tuula ku TV ondabe n'atandika okukola kabampaane tegeera niko okukola kabampaane atandika okulengeza abantu bannamawulire basudde kaliya z'abantu bwe tuzimanyi bwe kituuka ku bayimbi abayimbi bangi bagudde ne bafuna ne batabukamu n'emitwe lwa bannamawulire anedda kyenjagala otege ekiriwo ekiti balooya be
si yatu Uganda. naye mumala obudde bungi nga mubuuza abantu abo ebibuuzo by'okwedifendinga obuki n'otuuka okumubuuza ekibuuzo nga kiri tupasono kuye yennyini n'omubuuza ekibuuzo nga kya pate nga eyiye so si kya ggwanga n'onoonyayo nsobi mufo ky'okubuuza bannange ensonga yabadde annyonnyola ensonga bwe yakoze eki bw'omubuuzaako kimu lwaki ono olowooza bamukutte ogasika badi ekintu ekyo mu 10 bannamawulire era bwe mbanga kye mbadde mufunamu ssente kapitawo mwatuusa okusaanawo oli ku Wonders Just tubadde ne mukulu Sseŋŋonzi Shafiq omusajja omusuubuzi wa soft hardware agambye mutembeeyi naye omugaggamu so toveeri n'omubuukiramu ng'olowooza bano abeetikka ku mutu ebyo ebikulu mu ggwanga bye tubaddeko teweerabira ku subscribinga na ku likinga ate n'okusharinga link agange Omulangira Joseph Kiyimba.